Wizo kyeyekola mu America kika esaidi eno ate nga munange omuyimbi King Saha azeemu n'atuula munange mu mento oba munange mu luyimba walinga agezako okuyimba oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone Bomboclat esaidi eno munange era nkyekinzeeko ne ku Dr. Jose Chameleone munange akatambi atukakasiza eno munange nga agenda munange akuba ku matu esaidi eno sigenda kubeera nga nkulwisawo munange kansoke nkuwe akatambi ka King Saha ate maaso wonjije ne Wizo. naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde esaidi eyo ate ku mwana mulenzi munange ate King Saha engeri munange gy'abadde agezaako okutuula munange ate mu mento oba munange ate mu biiti eya Bomboclat esaidi eyo kibadde kitambuye ddala bulungi nnyo era nga akatambi ako kagettinza nnyo wali ate vailo ku mukutu ate munange ogwa TikTok. Kakati ku saidi emu ebifa munange ate ku Wizo Manizo esaidi eno era nga twalabako wali nga batukakasa nti nno Wizo akomyewo munange Uganda naye abadde munange ali mu confusing abantu eno ku butambi buno bwe yatadde ku mukutu gwe munange ate ogwa TikTok ng'alaga nti nno akyali mu America era nga bw'olabaawo munange ng'ali mu kutambula mukaawo ng'omuntu w'anaakola ki nga w'anaatambula ku eruuyi eyo era nga bw'olengera munange mu katambi ako ate nga ku saidi emu wano n'atulaga awongera bw'olabaawo nga alaga nti naali waka ali mu kushiringamuko wali muganda wange era nga bulaba mu katambi. nga webityo munange ate webitambudde esaidi eyo era nga nja kubanga nkuwa update yonna inafaayo ate munange ate ku mukulu oba mwana mulenzi munange ate Wizo Manizo. Kakati era ku saidi yemu nkyekinzeeko ku Dr. Jose Chameleone esaidi eno waliwo akatambi akabadde kagettinga vailo wali avudde so naye n'atukangamuko wali n'atuwamu eko muganda wange akatambi kagettinze nnyo ate wali vailo ku mukutu ogwa TikTok era nga bw'okalabaawo. Dancehall king, dancehall maniac, dancehall everything. Why I say waggy. Bim! Ye mwana mulenzi nno ate Dr. Jose Chameleone era nga wali biraga nti agenda agettinga welo kuba yavaayoko wali n'atukakasa waliwo show gye yabadde agenda okubeerako twalabyeko ko wali era nga bw'olaba akafaananyi ako agenda kubeerayo era nga ne mwana mulenzi Wizo Manizo naye agenda kubeerayo esaidi eyo kiraga nti nno ate Dr. Jose Chameleone agenda agettinga ate welo esaidi eyo era nga nja kubanga ko update yonna enafaayo munange ate esaidi eyo ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone bweti nno ate bwenkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala kakasa nti nno osubscribinga obeera nga tonaba video sobola mpya like ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti.